Bamashehe abakulu abali wano, bamashehe imaamu mwenna, abenju ya muganda waffe omugenzi, abantu mwenna abekunganidde wano olwaleero, buli omu mu kiti kye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe eyatuvuddeko, yabamwogeddeko ebingi ennyo, nzikiriziganya nabyo byonna, era olw'obudde sijja kubiddamu. Buli omu yenna ali wano ayogera ku kyanjo, buli omu akoze speech ku kyanjo ku bulungi bwe, aboogedde bye basobodde kumwogerako, kubanga buli omu ekimuleese kyekyo kyanjo kyeyamukwatako ekyamusikiriza okubanga ajja wano olwaleero. Tumwebaze olw'obulamu obwo, era twazze, nze nazze kwebaza Allah olw'ekirabo ekinene kyeyatuwa mu musajja ono gwe tuwerekera, n'amutuweera emyaka kino gyonna 6 mwekityo okumwenyumirizaamu n'okukola eby'ettendo byakoze byonna. Yeebazibwe ddala. Haji Kyanjo afiiridde mu lutabaalo, era mulwanyi namigge atasangikasangika. Lowooza buli omu ategeddeko Kyanjo amanyi ti musajja atatya kintu kyonna. Bw'aba ategedde nti wano amazima wegali, ajja kulumba mu ngeri yonna okulaba nti amazima ago gavaayo. Abadde mwenkanya, era lwe lutabaalo lwe tubaddemu ffenna kulwanirira obuki obwenkanya. Eggwanga muliraba ngeri gye litambulamu, era kitalo nnyo nti alirese mu mbeera olwaleero gye tulimu. N'olwekyo ekigambo kyange kiri kimu, nti waatulese mu lutabaalo luno, ffe abakyaliwo tujja kubanga tumulidde ez'amaanya. Bw'anaafa nga kyafiiridde amwanirira, tetukituukiriza, nga tuvudde ku mulamwa ne tutakola ekyo ekyokulaba nti obwenkanya bukomyewo mu ggwanga lyaffe. Okusooka nti eggwanga tulijje mu mikono gy'abo abaaliwamba era abalikozesa nga bwe baagala, ne likomawo mu mikono gy'Abannayuganda era ne lisobola okutuweereza ffenna kyenkanyi. Mu mbeera eyo wano mulaba ebigenda mu maaso, ne mu kibiina kye nali nga nkulembera muwulira waliyo okuyuugayuuga ennaku zino ne mu bitundu ebirala. N'olwekyo tuli mu kugezesebwa, era nsaba nti ekizibu ekitambula mu ggwanga kitukoleko omulimu mu biseera bino, nannyo nga tuwerekera muganda waffe, okulaba nti twegatta mangu ne tulwana okutuukiriza kye tubaddeko. Nze bannange nabagamba dda nti twegatte, naye ebyokwegatta titununulidde 26 gy'omanyi ekigenda kubaawo. Musajja kye yategeka edda akalulu k'obubbi, nze nabagamba kwegattira mu kalulu ka bubbi si kyabirimu. Twegatte ffenna
tulumbe lumu anafaafe anakyanawonaawone eggwanga tuligumyewo mu mikono gy'abantu era nze ekyo kyendiko ebyokulinda 26 ze sibiriiko ebyokutunuulira 26 sibiriiko ebyokubeera mu bibiina byaffe ndi wa FDC ndi wa kkulu ndi wa yero ndi wa red tubiveeko ffenna twegatte tulumbe lumu baase ekyo kyano kyafiiriridde ng'alwanirira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.